Mukama yeebazibwa mpulirizaako omukyala n'omwami. Amannya bulamu Viki. Mbadde nkusaba onkolereyo ekintu kimu. Ng'ekintu ekyo w'onookikola kigenda kubeera nga kikuyambira ddala obulamu bwo. Nga ne w'onooba ofudde ogenda kusigala ng'oli mulamu. Abalala nga bafudde nga tetukyabawulira, bwe tujjasigala nga tukuwulira. Lwaki? Nti akaseera naffe kanaatuuka tujja kukusangayo eyo ng'okinywezezza. Kiki njagala? Njagala ofuneyo obudde bwa Katonda. Bayibuli eno ogiraba? Funayo obudde bwa Katonda, osome ku kigambo kya Katonda, owulize ku kigambo kya Katonda, okuumwaneeko ogendeko mu kyaki. Ofune ekigambo eky'obulamu ekigenda okuteeka obulamu mu mwoyo gwo, mu mubiri gwo, kubanga nga bw'olya emmere okunyiriza guno omubiri, weegutyo n'omwoyo gwe gwetaaga okuliisibwa emmere ey'omwoyo. Kati kino emmere ey'omwoyo bw'oginyweza nnyo egenda kukuyamba kungulu, ne w'onooba ofudde osigale ng'oli mulamu. Kubanga Katonda agamba nti njagala abo abanjagala era banyiikira okunnoonya banandaba. Engero 8:17 I love them that love me and those that seek me early shall find me. Nti ayagala abamwagala, abanyiikira omunoonya bagenda kumulaba. Nga n'onooba ofudde omwoyo ogenda kusigala nga mulamu, nga tugenda mu Geyeena. So kati tugenda kuba nga twekwata kigambo kya Katonda. Kirisiti osomeye ku kigambo kya Katonda. Atalina budde busoma kigambo kya Katonda, inbox me. Tulinayo WhatsApp group, tugiyita program tuyita Spiritual Foundation Ham of Word of God, omusingi gw'omwoyo gw'ennyondo y'ekigambo kya Katonda. Tusoma essuula emu buli lunaku ne sister wange omulala. Nsoma ndagaano nkadde, ye n'asoma endagaano empya, bamuyita Sister Hope Nabirye Jamira. Ye asoma ndagaano mpya, naye leero wensoma obuddako yasoma. Then ne tubaako bye tuyiga, nawe n'obaako by'oyiga. Kigenda kuyamba okuba nga obwongo bwo bukola bulungi mu bintu bya Katonda. Kyokka twagambye nti okutwala embala ya Katonda nga nagambye kasooleko oli omusumba munoonyeeko omusumba gyali mukuye. Okutwala embala ya Katonda tulina okukula mu by'omwoyo, tulina okukula mu magezi, kyokka ate n'emikwano, kyokka ate ne mu byenfuna, kyokka ate n'omubiri. Meaning Bayibuli yegenda okuba nga ebikola. Funayo obudde obw'ekigambo ne Katonda anaakufunira obudde obukuddamu by'omusaba. Bye bye.